munne nejastirwa kuba nti ensi ffe tulabanda be twakula nze Junior nakula ne bonninnyako ogenda kubanga gavumenti kyesinza okunjigiriza bwe buntu bulamu koloza bagenda osala babeere ekapeeka ne batula ne basirika ensi tebagifuga ensi bagifuga na kuleekaana omuntu obeerako wooli ne osibye siipoke emyaka 5 oli awo ogenda weewaana mboli maama wa siipoke ajja kukaaba gwe toli mukazi gwe bakuyonsa bbeereki kiki kyoyagala okulaga ensi tigwasoose Kusasira bamukubye omwenda Kusasira president yamukubye omwenda ekyo kyandibadde kibategeeza ati omusajja yabakoowa his excellence ndudde okulaba kale n'olaba Kusasira era ddala ozeewa President Museveni yakuwa office ali kubanaku ab'e Masaka musajja wattu amazeeyo ennaku 3 in fact n'olwaleero president akyali Masaka ojja okwata omuzindaalo Kusasira oyagala mulaba president omwagaza ati mbu maama kabina kiki Kasalini kyewabadde otegeeza nga weeyita maama kabina simanya oyina kyoyagala kutabula first family ne first lady beera kuni Kusasira bw'oba ogenze maaso ga president ebyo ebya maama kabina bireke nemwe mwasoma mutegeera ozotuuka maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'otandika ati yegwe maama kabina oyagala kubba president gwe Kasalini kiki kyewabadde otegeeza kati olwakola atya mbwalaba akabina naye mwe mujja kufa mmwe Kusasira omusajja mumazeeko emirembe oyagala kumulaba omugamba ki osoose weeyise maama kabina oli maaso ga president mufumbo kati baabalala bawulira batya abantu bajja bayintapulitinga bubi bagaye nti ye omukazi ono kiki kyategeeza kati n'omulala ajja yeeyite maama Kasolo kati Kasalini weeyise maama kabina kati n'omulala naye akwata obuzayaga his excellence nze maama Kasolo omulala maama mabeere bakazi mmwe mutuuleko wansi Kusasira mutuuleko wansi bagaye bakutwala mu gw'omukaaga omusajja ali bize yakulaza ali bize mugenda wano ne mugamba abantu mu state house batulemesa okulaba president Kasalini nti ye mwennyini yatayagala kulaba era yakuwadde mu gw'omukaaga because he's busy nemwe mulitegeera muti ati nti omuntu yabakoowa ne mumwewuubako president ne mumwewuubako muleke president Museveni akole akuwadde woofiisi era agaye oli mugagga president w'eggwanga watuukiruga ati oyo mukazi mugagga iti abaalaze abantu nti tokkuta oli wa kamero munaafuuka mulungi omwo nemwe abateefumiitirizaako ne mutulansi ne musoma ekitabo kya hamu nti ketwefumiitirizeeko mwabaati president ogamba Kasalini Kusasira nti oli mugagga nga gamba mu bantu yabadde aganneesonyiwa mukazi gwe nakuwadda mugumireeko ne byemuyina byemufunyeeko bimala muleke ensi naye eryeko abantu bali Masaka banoonya bululu banaku bazibu Kusasira bakuwa vyeit Kusasira ne bakuwa omulimu gwa advisor kyekyabadde kikututte mbunze maama kabina his excellence nze atuuse oyinza okweyanjula bwoti oti gwe maama kabina kati anaddako aga nti ye maama mabeere omulala ye maama Kasolo ensi mwagala bakazi mmwe kiki kyemuliko kitwe gamba Kasalini Kusasira okomaawo mujje kwereetera ebizibu abantu munne bakole ki balabe bubi Ronald Mayinja kati sekisokera maaso ga president Junior mbunkuta omuzindaalo mbuyize excellence nze muzukulu otamale Mirundi Junior era nga Junior komaawo famire yammwe nagiwadda nze nswala n'okudda maaso ga president Museveni musajja wattu kyatatuwadde tatange yamuwa abakuumi akuumibwe mundu nga 8 sigera zisize kudda wa president kati Museveni musajja wattu kyatampadde nswala n'okuswala era nga Junior komaawo nakusomesa nenkuwa omulimu
family yammwe buli omu ali mu gavumenti kati president mumenyezeewo nange nzije tesikyaya bintu byakuswala bakuswalizaawo so bintu ebyo bibi mubyesonyiire ddala Ronald Mayinja ennyumba yagidduseemu adduke Mayinja butategeera bwe bwamuddusizza gwe tosobola kuva mu nuupu noddamu NRM ate nodde wajja nomuwozi gozunga buzunzi Mayinja agendeko mu Amerika waaba yadduse kati ago mawulire mbu Ronald Mayinja yadduse adduke population ya Uganda nayo yeeyongedde abadduka mudduke ffe weetuli boss Excellence, my name is Catherine Kusasira. Mama Kabina Nachi, Omuchi, Museveni Nachi, Mama Kabina Nachi, Akaruru Kamusai Kariwa. His Excellency Kwebaza, Olokubantu Wampula Presidential Advisor. Mukama wange, neyanze zanyo neyanzege. Nina abavubuka abo emitwalo 3 gyempadde emirimu naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanza nnyo neyanzege kubanga otubagidde naye nyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. His Excellency Nayaz wanje omukaaga wakati awo His Excellency wali mukaaga lekaba abantu ekino kiwala kikaga kukireke. Okay, so now abantu bonna waliwo kineerabidde olwaleero kubanga emirimu mingi gintawanya naye mbadde njagala okubalekera essimu ya ofisi yange abalwanyisa obuli bw'enguzi naye neerabidde naye ngenda kufuna essimu eyo bagiteeke ku radio buli muntu yenna alina kyalaba ekikyamu